Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olunaku lwaleero abakyala b'embuto njagadde mbalaga eddagala eryo. Eddagala eryo lya bulabe naddala ng'oli lubuto. Eddagala eryo liyitibwa oluwoko, olwo lwe bayita oluwoko. Waliwo munnaffe yalimbuuzaako ko wano. Eddagala eryo bw'oba oli lubuto gwe omukyala tolyesembereza. Okumanya nti eddagala eryo lya bulabe nnyo ku gwe omukyala w'olubuto, ng'ekisooka toteekeddwa kulinywa ng'oli lubuto. Olubuto ne luba nga luto ne luba lukuze toteekeddwa kunywa ddagala lye bayita oluwoko. Ekyo kikulu mukiwulire bulungi. Ekirala, tonaaba ddagala lye bayita luwoko ng'oli lubuto. Bw'oba oli lubuto oba luto oba lukulu, eddagala lye bayita oluwoko toteekeddwa ddinaaba. Olw'ensonga nti eddagala eryo lirina obulabe obw'amaanyi ku mmwe abakyala b'embuto. Kye mmanyi abakyala abamu bakitegeera. Abakyala b'embuto eddagala lye bayita oluwoko toteekeddwa wadde oddikwatako wadde okulinywa wadde okulinaaba. Mukitegedde mubeere nga n'ekyo mukimanya nti omukyala w'olubuto tasemberera ddagala lye bayita oluwoko. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777840 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.